Abantu abana batuweza mwebale kwekumira ku Busiro Media olunaku lupya olunaku olwaleero era ndine Haji Musa mu lugendo lwaffe Dejjane wano ku Busiro Media eddoboozi weyitandikira ne libuna amawanga gonna. Mwebale nnyo mwebale ddala subscribinga ku YouTube otulabe, ogende ku TikTok gye tuli. TikTok waliyo Busiro Media 256, YouTube Busiro Media, tulina Instagram page Busiro Media, tulina Facebook Busiro Media. Genda otulambule kwegyo gyonna emikutu. Emboozi eno enyumya ennyuvu era enyuma ennyo ngitambula ne kitange mulamba wano bamita Haji Kasimbaazi Musa. Sebo nsooka kubuuza saati sajja onoondetera abalongo tebasobola kuloga. Wagambye olwedde waliwo n'oli akwata ababbi. Kati ababbi yaŋŋambye ssebo nze ababbi mbakwata so Haji era terimu byasobola kulinnya wuwe. Tubulire saati eno bagiyita pure cotton. yo ngiraba erimu obutolobojjo butwayango abagirebere ngala butwayango bwanjawulo. Nze kye nasooka okutegeera waliwo yangamba nti ng'obeera simaati nemugamba beerangako kyoyiikiriza mu bulamu bwe beerangako kye bagamba oyo yakola kino ate oyo wano muzibu kati nze nemugamba kalina akeedi zannemu okuzimba kubanga bazizimbye tubasinga obukulu naye tetuzirina nange naye akajiikirizeeyo okubeera nga neefaako. Omanyi eddembe ly'omuntu nze nyina ebintu byange ebyenjagala. Ekisooka njagala okwambala obulungi, ekyo kimu. Ekyokubiri njagala music, ebyo bibiri. Mmotoka yange n'ewaka. Era okuteekako TV ewange system mune bwalinnya kayinja kengatto bukawula kya eryo eddembe lyange. Abalala banywa omwenge bagenda mu mabala ne bagula bbiya ne bajjuza gundi. Kakati ekyokubiri kuba nakamotoka kange nga kayonjo, kuba namaka gange nga mayonjo, kusula walungi. Ebyo nange byendaba nisobola biyiikiriza. Ate watugambako emabegaawo nti ekifo ky'osinga okumalamu ebbanga eddene abantu b'osinga okuwangaala kitanda oyingira omulala ayingira 3 mukubira essimu ze nyingi ninga agenda kuva mu saa 12 okuva ku saa 3 abatamuze mu saa 9 olina ekifo kyosobola okumalamu essaawa 9 ng'otudde mu ntebe bwewekyusa kati gwe bw'otafa ku kitanda kyo woosula n'osula bubi oba weeridde enjawulo oba weekubye enjawulo. Kyo dokita yakiŋŋamba n'agamba abantu kye batamanyi omuntu ajja wano ng'omugongo gumuluma naye nga kimulumya omugongo si bulwadde kubanga aba yekoze asula bubi ye baka ku mufalisi bugenda okukya ng'akabina kasse omugongo guli eno bwe guti eno gundi eno spinal cord ng'ekyamyemu yewese bwegenderera bwete omugongo gutandika okukuluma ng'atandika kunoonya ate eddagala kubanga zikyali kunze dokita n'agamba agenda okola bodemoti nengenda ngula omufalisi gwe yaŋŋamba omugongo ne guwonna saagenda eddagala lyampa nane ndisuula naye abantu tebafaayo ku bulamu bwabwe. Kale ne mbadde kunyumiza muganda wange oyo yaŋŋambye eddagala ly'ababbi omuntu ateekateeka okujja okukubba n'amala emyaka 5 ng'akyali mu kuteekateeka just ng'ateekateeka naye Haji n'aŋŋamba ndaŋŋambira abantu eddagala ly'ababbi ndirina oli ajje muwe eddagala ly'ababbi ne mugamba nja kuwogera kasita osasudde n'agamba nja kusasula nti kale omanyi bino birango byetukubirako sisitimu ga zino zitubaako eddagala lya sukaali ye amuteeka mu 5 5.5 6 bwati n'amubeezaawo ng'oli awo bwoti olwo batakukola oli bulamu alusaazi ne zibeerawo kubanga eddagala lyayina nze abantu balintumani ndibatwalira abasiiba ngomanye ekigambo kusiiba kisiibo ng'anywa ku kaddagala ako naye nakimalawo nga tezimukoze tezimusumbuye teri baddagala nnyo era waliwo bwe tuwa mu kisiibo ne tubawera ddala kati oyo omwami yaŋŋambe naye lino lyo nga tolyogeranga keri ababbi mugamba nti
nti abantu bajja kugana eggwe ate awo ogenze mu basawo baganda agamba kati era abaali agadde akubire ku 070 8 70008 07 08 704 0 emirundi ena ne 8 esembayo endala 0775 237 135 weewaawo abantu mujje si bya biwaani bino abantu bakola ebyebiwaani pure okay kakati aji sebo wali wakomanga mutusuubula ntwala ebintu ekenya notuuka okutwala pulaga awo wenyini awo nalabira amaanyi ga sente ekenya nawawo siringi 1,000 pulaga eziyise ne baziteekako kuti ezi naye gugo obuzito buziriko bumanyi olaba zibaamu nga 20 nga zizitowa kati wezujjulize entebe baatuuka okufuza biki bintu tatwala masasi omanyi wano gavumenti yaffe oba tutte masasi tukolagana bya masasi ebyo bizinesi endala kola naye oba teweekuusa ku buganga masasi mundu netutwalanga pulaga naye pulaga zino zitwala omulundi gumu musajja nangamba oku airport yisabire nanga naye toza pulaga wano ojja kungobesa ku mulimu netandika kutwala nsawo ensawo za gundi zengatto zibajanga Gemini etwasobulanga nabo bazimanyi Gemini zatukolera nnyo sente nitukola sente awo nga twala Gemini tuvaawo bantu batwala ebintu waliwo omukwano gwaffe mugenzi amitanga Kamulali yatufaako musajja oyo yatukuŋŋaanya nnyo twali abavubuka nga 8 nga tubeera ku dduuka li kati nga wetulya n'emmere kati yafuuka nga location yaffe yali alina hardware aji Kasimbazi musange wali kirirawo olwo nga tuli bulenzi yalina mukyalo nga bamuyita Nuuru naye ng'ayagala abantu babimu amusaasire yafa dda kusooka baawe Kamulali yafa naye Nuuru yatugambanga gwe no Moses gendako okutambula baleeta emmere sooka omale okulya emmere omukazi bannange Mungu amusaasire naye afa tazadde mwana Kamulali oyo nga wetubeera twabeerangawo abavubuka kankoli abavubuka wetuli waliwo nze Medi Mutebi Isima Bagwanji Medi Masimbi omulala omugenzi mukwano gwaffe bamuyitanga Yunusu waliwo omulala bamuyitanga batte yafa waliwo Katwere waliwo Suuli oyo yajja luvannyuma waliwo bosi waffe bamuyitanga Muzeeyi nga yakontrolinga sente naye nga ffenna buli alina kasente akaba Muzeeyi Kamulali ne batikka hardware Nairobi ng'atikka langi bagitanga Basco ng'atikka tuli kuna Mirembe Road awo tuli kuna Mirembe Road awo oyo omusajja yatukuŋŋaanya ne tuvubukira awo netubeera awo nali awo nga nyina emmotoka eri gye nakugamba 504 gye natunda nendi omuceere ng'ogyekulisa twasubulanga nnyo ku bintu ebyo katutikka ebintu e Nairobi olwo naleetako amabaati 4,000 ne bokisi za sabbuuni bokisi za biskuiti bamitanga batya biskuiti oyo bokisi 4 nabitikkana mu train naye abasajja b'e Kenya abasajja abakulu abatusinga obukulu nga wano wendi nga be bagezi b'e Kenya ng'ate mwena abaffe tuli bulenzi buto naye nga be bagezi nga baddi abakulu beeri baddiringa namweno nga bakolanga empapula ne bakola paperwork n'agenda mu factory n'atikka loole ya oba ya leesu musajja yangambako nti niko na Isuzu muzima ya leesu otachukua tinyina Isuzu mmotoka Isuzu namba leesu njerere onogigula nga sira sere naye nga ne leesu Uganda tebannazitegeera ng'onoozitunda wa era bampako ne loole y'emipiira football gino emipiira gye basamba naye ng'onoogitunda we Kampala
ani anagigula nagamba nogempira ngategaemizanyo gateka najja bakatumwa nga gyebali naye nga katumwa alina sente zigula loole. Abasajja b'e Kenya abakulu baali bagezi nnyo. Wali omusajja Kahura oyo nga yatuguza ebintu nga bwe tutwala ebintu ate tugula ebintu. Kaakati ogenda okumaliriza tetwamaliriza naye okumaliriza nga ensuubula gye tusuubulamu ebintu bitandise okubanga amagoba tegakyalabika. Nga musuubula ki? Anti twatwalanga ebintu ne tukomawo. Kati abo bannaffe abamu ne badda ku Dubai abalina sente eziwera ne bagendanga Dubai. Omanyi abaava e Kenya be baava e Dubai ne bagenda e China. Bayinga e China. Ate nze Dubai saasuubulayo ate nze natandika China. Fe twasooka e China mu 97 awo. Ebintu bye nasooka okuleeta nabiguza omusajja ku dduuka nti kulya ku dduuka ly'omusajja nanziba miliyoni 17. Ng'olwese biki? Naleeta engoye naleeta biki ebirala nebitukulya ku dduuka omusajja oyo n'atubba. Kati yabitunda oba yabitunda n'alinnya n'agenda obweru. Kugamba mwamukolera capital agenda kati ebiseera ebyo okumanya twali bajinga. Omanye okuleeta ebintu n'obisuubuza ewa gundi. Oleesa ebintu obisuubudde gyo bijje nejja n'obisuubuza omuntu wano e Uganda. Ate nga tulina amaduuka agaffe era twali bafala nnyo nga tosobola kupangisa dduuka naye ng'oleeta ebintu bya $1,000 nga gumu n'obisuubuza omuntu byonna oli alina edduuka kati nga nawaddembe okugamba soko olindemuko kati nisina kasente kulaaza ate bagwabya kusasulirawo watikkulanga nomala ewiiki ng'olinze kyemu weeks 2 olinze akusasule kituufu era baatulya gyo sente ne batusuula baatulya zamanya nnyo kubanga asobola n'okukola ebibye mu sente zo kati tulina kyakukola. Era bwe twabeera e Nairobi awo lumu ne tutandika okuyingira papa waako oyo ew'ebikivuli nze bwe nafuna sente zange nengamba naye kamala okugenda nzimbe nsitule omusingi gw'ennyumba nzimbe enju ebuddo poloti nagirinayo nengula amataffaali nengula omusenyu naye nali sinazimba okumanya ebintu by'ensi eno bizibu. Mukwano gwange bamuyita Ssaalongo Mukasa yali mudebawo nateresa ebintu yazimba enju naye yagenda n'agula seminti nga tuli ffenna seminti ng'agula siringi 708 ebiseera ebyo yagula oba ensawa era nga ziri kilo 5 yagula ensawa 2 oba 3 twali ffenna n'asasula sente ne muganda yomanyi nze sikyazimbye nagamba lwaki nga nzijawa sente zigula seminti oyo 708 yangamba ekigambo nti okuzimba wakunaatuuka ojagula nezisinga wano naye tayimu y'okuzimba ko tennaba. Mwattu abantu abakulu nga nsingako obukulu baba bamanyi era omuntu omukulu bwanyumya naye nonyumya naye notamugyamu mboozi byamakulu oyinza okubanga amatugo tegawulira oba omutima gwo gwe gutawulira. Nedda emboozi yoggwa abadde anyumya naye yitaba yamakulu kati atugesanaganaye katono we namugamba okategede aji we nkugambye anti waliwo emboozi akatono sigambye oyo yaŋŋamba ojja kuzimba tayibu y'okuzimba bweneetu anti aji olaba emboozi gyewamuleetera yali yakikulu kubanga wamugamba wayogera ku kuzimba nakubuulira ekituufu. Nze nkyazimbye enju seminti ono agula sente weziti naye kyemumisanze nagenda okuzimba ngaali mutwalo gumu mu 107 ng'asukka nawo wali n'asukka nawo era nakwata sente nengenda ngula ensawo za seminti 40 omulundi ogumu era nazitika nezitwala mu sitowayo esalo neziterekayo nze ngenda okutandika okuzimba nga nyina ensawo 8 butereevu ng'amayinja weegali seminti waali nakuba amatafaali omutwalo gumu nenyongera ngulayo amala mutwalo gumu nensitula ennyumba teyayimirirako wadde paka ku wall plate nenjikomerera
emiti awo neyimiriramu awo twaba tulina pepafu betusindisa India mu spare w'obugaali wayita emyezi ng'ena naako serene spare najja nebamutikka olwamutunda nensereka sereka ennyumba poloti emanyi sente zenagigula nagigula $3 no twagigula $54 ebuddo nga tuli babiri tugenda gabana kati yali nene yali disimolo 7 bize muyika bize mu fuuti eri fuuti eyange yali fuuti yali fuuti 17 ku 10 neyooli bwe yali anti wenaza mu decimal ojja kuba otulesa abamu kyewuunyisa fetugulira mu fuuti saagigula $54 mba nzimba ngenda kusereka awo nekandalira emiti nga ngikubye bye emiti engenda kusereka sente nezibula ziri zegambe zibale tulinda wamma nezitajja mangu emiti nagikutaddeko nninda mabaati na misumaali bikyawo amabaati genjagala gakiragala bagayita sembuule olusembuule ngaatandisokula ebbaati lya kiragala sereka ebaati lya kiragala wabbeeyi avudde ku meeru ameeru wegali naye nga abagagga bagula kiragala sobola kusereka nyumba mabaati meeru mukwano gwange bamuyitanga Henry Mugenzi kati yalina mukyala we nga bamuyita Sanyu oyo mukwano gwange Henry tiyalina ssente bulungi naye nga mukazi we akola ew'omukyala bamuyita Jasi atunda ndibootanga mugagga omuwala ye mugagga oba neja Jaki mugagga nnyo naye ono mukozi we ng'alina ssente ezaffe ez'abalenzi lumu ne bagamba naye Moses twala tulabeko gye wazimba batuuka gye nazimba nga wanene nzimbe paati eno ndeseyo eno fuuti 5 ku 10 ne bagamba nti lwaki totuguze wano owasigadde tuguze wano mukwano gwange nnyo Henry n'essanyu tuguze wano tukusembere tubeere bawamu ne baneegayirira nnyo omuntu ayinza okuteekamu effumu ly'okugulako ekintu nga bale tokitunda naye ng'olina ebizibu budde wakanoga neyono lwaki simuguza wano naye manyi sente zenamugamba nze nagulawo 54 nga wayise omwaka gumu nemugamba wano munampa $6,000 mbalemesa Sanyu n'agamba tukuwa 5 bw'owulira 5 nga wagula 54 kati muli eri wakkiriza nadda naye ogamba waayi ate nga nalamulizaawo mwaka mulamba omukazi wangamba muvubuka nakugamba $54 nga tebali agula seera ebyo nga tebagula abantu mataka nga bavubuka tebagula Sanyu nakkiriza $5,000 guwakkiriza anti nangamba $5,000 nemugamba mujja kunyongerayo $4,000 agani katukuwa 5 nemugamba mwaleke kale katuwongeremu $2,000 nga minene omwaka ogumanyi 91 no 92 olwo nga nina gumu mwaka aya kati muli naffe mutwepangirako muzimba kati nampa kashi dawuni enkeera nenzikiriza nagamba ati enkya ati ngamba tezaali waawo nagamba enkya ngenda zireeta tukole endagaano enkeera naleeta sente naye nasula ngamba tasobola kugula kantu wako $52 nze nagulawo 5 mwana nga bagezawo omwaka kati singa nalibadde muguza $12 wabula olwokuba alina sente nyingi yakkiriza $5 omuntu ng'onoofuna mungu akuleetera abantu kwegamba tewali ayinza kuziba mukisa ogwo bannange bwe yaleeta $5 amabaati nengenda ngula amabaati maisereza yakagula agasereka enju yonna nagula amabaati 84 agabadde galinguze 8 nenyongerayo negatamani nyongerayo amabaati 3 edabali sala 84 84 84
naye amayisente zenagagula nezigagula emitwalo 18 omuserezi nandyako emitwalo 12 nesigaza uli ku sente 18 emitwalo nga 3 nebasereka enju naye nga ndikalezi katto nebagatikana akana kakayina sente waliwo omukwano gwange bamutese maama namutwala omulambuzaawo ye nga ngayanda alaba ndikayanga butwali tutuuka awo nanga nti ate ono akukubyeko ekizimbe ono nemugamba ye muganda wa Moses ki nemugamba nze gwoli naye wano nange Moses ozimba ennyumba eno tye naye nkubuulira natuka okuyingira ennyumba eyo nga sina na 10 ng'obwavu obundiko kati ennyumba gye nasulangamu awo mundeeba wajja tikaseera wali omukwano gwe bamutayisima gwa musasa yafa buka mweyagaze nnyo yeyagala era olwokuba yali mukwano gwange ate nga mukulu kunze mukwano gwange ampa ku ssente edda nga tukyabeera ekinoni nazaala mutano wange Isima naye nemutuma Isima ngerinnya eryo lyagala naye Isima nagamba Moses njagala ennyumba olusulaawo walungi nnyo nemugamba nze nno yange nate tugivaamu nagabwe bw'oba ogivaamu ombuulira nze nenkuwa ssente nga ye mugagga jjukira omuntu ova mu nju oli agenda okusasula bayinza omuleega bwe nali nagenda okudda ewaka ng'omukazi yasigedde ennyumba tugitaddemu bibaatibaati amadirisa fulemu ezire tebulindabirwamu tenebwatibaati wano wansi tewali kakokotoko natulinda mu bitaka ngenda okutuuka waka omukazi teyasigedde ebintu ng'agamba nemugati ekiriwo fe tugenda nenseka busangalero mugenda nze atalina wadde ekikumu kya transport tofaayo mwanyinaze agenda kuleera tuleera wano atutwale atutwalya bwereere kyala ayina mwanyina bamita Richard naye guno omufaliso gwe tuleseewo gwosigale mu muzigo gwo osigale n'omufaliso gwotrasulako ku saawa kati nenkubira Isima saamukubira ko tewali simu wakati ngatuyingira mu mutwe koolo nenfulume bwe nenonya Isima gyali asula nemugamba tugende enkya naye batufulumya ebintu tuti enyuma bagenda giyingira n'akwata emitwalo 18 enyuma twasasulanga emitwalo 4 n'ekitundu n'asasula emyezi gye 3 nkitegeera n'asasula nange nampa omwezi 4 n'ekitundu guduwiru yabeta guduwiru towaayi era nenzikwata nenziwa Hajjati ku makya kiri ekyo waliwo omuvuga weta Kasule nengamba Kasule nebita Isima najja muga Kasule nze nogenda ono mukwano gwange ndese mu nnyumba eno sente ziizino za myezi 3 mu maaso nendyoka ngenda okusenguka nga nina kasente enamu ena ekitundu awo saawa 10 ez'ekiro nga mukoddemu wange atebeere tuleera amutika bintu tutuuka ebusega wali ngulawo ebitoogo aji nange binabirabako edda nga ekitoogo kikyaliwo wakati bakiridde bakisenkenyeza Mandela aji twalinga ku beekeri nateete twabigulanga nnyo nga webakola oyiwa emigaati kati kaba katimba kati nga byosookako kati nga woyiwako emigaati netugera ku butimba kujjako buno nakatimba butimba ebitoogo nengulawo ebitoogo ebinywanga 5 atunanga singi 5 tuyingira enju kyenzijukira nti zagenda okubeera saawa 4 ez'okumakya bagulewo TV bateekeko amawulire agagaberanga essaawa kwajjagako obukubu nabulaba kubonga bwalaki buti nakusimba layini okuteekako
akadene kaja leso kadeuma tujiteekako ne kawuma paka nenegulawo aha nagira era nga zabanga za kunyola ziti sawa nnya akadene kawuma tutakako TV nga tunywa chai ebintu bazo okukwera mu tuyingidde wapya naye ekizibu kye nasangawo yali misota na mingi naye sitwatalesende ebisobe ebibeeramu emisota ebyafuuka naye emisota bagenda okukulya abaana omusota kati oba ejjukira omusawo muganda gwe nakunyuza emanju eyo emisota agiyita gije kati nze bwolaba nti omusota mugukuba abaana baabwe nga bagikuba bagitta emisota gyakutawanya nnyo jukira taddemu ebiwempe kimujakweka mu biwempe ate obunyogovu obwettaka bukyaliwo teri mundabirwamu empewo abantu tuva wala naye era nga ngamba tugiyingidde ekyo kulikodi kibaddewo omuzigo nguwonye ogubuuseemu nengiholampolampola era nagenda okuvaayo nengikola nengitereza nengirya bulungi nyumira kuba nga nze yalina amaka malungi ennyo ojjukira neyakulambula yali obuuza nti waliwo omulala wange nali nzimba wali muganda wange mutenderi nakugamba yava owemasaka yali nanyini buluvaali oyo yali bawajati oyo esebo yajja okulambulawo nemwaba abanzimba ozimba wazimba buddo yingira emotoka tugende ndabewo netugendawo naga Moses nenyumba siiyo mundaga nyumba z'abantu yali yamaanyi bedroom 3 sitting room dining mulimu efumbiro munda binaabiro byonna mulimu kuliko eggalaji ng'enyumba nnene kakati bwe yatuukawo n'agamba nti nedda ssebe nenyumba siiyo n'abuuza abazimbe mugyebale nti mugyebale ssebo ngaawo tuli ku olopuleti awo nanyini nyumba eno n'amulaba ne baseka ngesebo ojja kumulaba mumumpitireko nebagamba wuuyo oli naye awo naga Moses nenyo kituufu yiyo nyumba yange nangamba ngondo obusawo seminti 20 musajja kyeyankolo omusajja emungu amusaasira eyo gyali yasanyuka yafa ati nali booyi we yantendeka emirimu era yeyantwala Nairobi lwakuba omulundi gwasooka yandeka omusajja mulala nantwala nitumusangayo naye nendowooza agenda kumpa kashi nangamba ate sente zigenda zikuwa ojja zirya nze enyumba nzigulidde seminti bamutundawo wano tikyengera netugenda ekyengera netugula ensawaaga 2 netuzipakira ku pika netuzireeta naye netuziteeka mu sitoo naga nze mpadde nyumba nyumba etambule musajja nzijukira bawanyisa sente za binaayisa yasooka okumpa sente empya bwe bawanyisa Museveni yasooka okumpa sente empya yali mukwano gwange nnyo bambi nga kwegamba twakwatagana namusanga ne mwannyinaze nga mwannyina oli kiyimba onogundi nitubeera empologoma nebufuuka Oluganda nanjagala nnyo katooke nakagala nnyo nakunyumiza yaleeta engoye zigolola nezambala olweggulo nga twenkana sayizi nga kasajja katono ate nga kakulu yankolera nnyo nenzimba enju eyo netugiyingira mu bugubi obutabangawo omanye okuyingira ate nze nemba ate nayingira bulungi wali omukwano gwange emabega bamutangankosakka yafana okufuna kwe mwaka nga 3 ye yayingira eyiye nga temulimu na fulemu ya luggi nga temulimu na fulemu ya dirisa tabikubye namu yateekamu ebigoyegoye bye yakubakubawo obuti bwati nateeka bugoyegoye nayingira omulyango gwayingiriramu nateekawo kikapeti kati nga teyatuuka teyamalayo saawa 9 ogwekiro ng'empewo ebafuwa mpewo ya saawa eyo 9 ng'eringa eyiika obuyisi jjukira amabaati temuli siiringi osobola munyumba tali mu siiringi
waliwo amazzi agatonnya ekiro ssaawa kenda kuba nirikufuutula ne mutulo galinyogoga kati ogenda okumaliriza ye n'agiyingira naye yabonaabona nnyo ate nga nengamba ate nzindooza ndi kale naye bw'oyingira enju empya simanyi kibaawo oyavuwalamu ayinza okuba sikusente wakwavuwalamu obusente bukuggwako bwonna toyinza okuba olwana nnyo twayingira ennyumba eyo nga tunywa buugi bwe tusulira ne muwogo naye obuugi nga temuli sukaali awo tugyotandikira sibula kwatuliza neyanziza nnyo okundaba bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tumira bakwano bange mwenna abawampewo famire abanzizi kasaana bafamire mwenna mbatumidde tugenda kusinkana nga bbiri ogw'ekumi n'ogumu twemanyi tetwemanyi abaali abato abaali abakulu kati zina balekayo abato bavaayo tubeera tunyumya mikwano gyange mukyala wange abaana bange bonna batumidde nnyo mukyala wange Farida Kasimbazi batumidde nnyo n'abaana bange abali ewaka bonna batumidde naye weewuunya abaana abo tebalaba sitole zino tebalina budde obwo bannange Haji atwadde olugendo lwe olunaku olwaleero tweyanzege abadde batwaba ku social media subscribinga ku YouTube Facebook likinga osharinge ate comment mwiraba